Alright, it is Uganda. Thank you so much for watching. Embera bweti bweri mu katale e Mulungu abasinga gye mubadde mujja ne muli ekyennyanja. This is the current situation. As you can see, amazzi gasazeeko. Abadde mujje Mulungu wano muli ku kyennyanja, embeera yeeno kati era abantu badduseeyo, abasuubuzi tebaliiyo, tebalina kye basobola kukola, amaduuka gali mu mazzi. This is because of the increasing water levels wano ku nnyanja Nalubaale oba Lake Victoria, so eziretedde embeera okuba nti ebeera bweti. So this is the current situation. Muganda wange yenna ali eyo gy'oli, abasuubuzi ebintu byongedde okuba nti bibatabukako. So this is Mulungu. Embeera bweti bweri era bwetambula. This is the current situation. So the increasing water levels wano ku side wano amazzi gasazeeko abantu era nga eno gy'olaba ebaddeyo emidaala gino nga bw'ogiraba naye amazzi gasazeeko. Things are very 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 tough for each and everybody. Nenga embeera eno bweti bweri, amazzi geeyongedde, olaba ababadde batundira awo bagezaako okuteekateekawo ebibaawo. Omukulu taata ogamba otya? Kyekiriwo amazzi nga gaabasazeeko wano abantu abadde bakolerawo ne kati tewakyali kikolebwawo. Okay, that's the current situation. Abadde batundira wano ebyennyanja, mwena abali bazeeko e Mulungu toyinza kati kubaako kyokolerawo. This is the current situation. Abantu tebalina kye basobola kukola, amazzi gasazeeko. Bulijjo amazzi weegali wano oba tegaliiwo? Bulijjo tegaliiwo, gazze buzi. So this is the current situation. Tuli Mulungu naye baganda bange embeera mbi nnyo, amazzi gasazeeko. Business abadde bali eno ku kyennyanja simanyi oba munaddamu okukirya. Things are tough, things are not well, nenga mwebale nnyo, mwebalire ddala. This is the current situation. Amazzi gasazeeko e Mulungu baganda bange, naye katwesabire tulabe nti embeera eno esobola okuba nti yetereera. This is the current situation. Ngenda kuba nga njogerako n'abasuubuzi abawano, then they tell us embeera etambula etya, ebintu biri bitya. But for now, this is the current situation. Business z'abantu zisanyaladde mu mbeera ya kisiibo, mbeera ya lockdown, abantu tebakola. So kati amaduuka gakyali wano baggaddewo. There is nothing you can do. Amazzi mangi nnyo, nsuubira tewali n'omu asobola gayitamu. So eno y'embeera eri wano, kibi nnyo. Sijibika, just go and do one.